Abagala balungi mwaniriza ku nkuti gaffe agaana lubaale ga divine ettoobazi eryo baliwulira batutegera butegeeza nti Nalonkawale Namirembe is in the house. Ate definitely mumanyi nti ensonga zino tazikola yekka wabula akola n'omusomesa wammwe gwe mukyasinza okumatira atuleetera eby'omulamwa byokka ayitibwa Nalongo Nalbaale. Hello. Tusinzidde Kristosi Kyomirembe ebuga waisese. Nate era bazzeemu okuŋŋamba nti ngezeeko okulaba nga eddoboozi mpitirako ewakuleekaana. Ngezaako okulaba nga bagiyita batya tonzi ntumbize sound yangenda tumbiza sound nammwe leero mugenda kukkiriza era museeme mumpe ekigalo kale sooka okone ku kigalo ekyo ate munnaffe omupya ngenda kusaba obe nga osubscribinga ku page yaffe eno osharinge. Abantu bagamba nti ekintu kino tukibakubira bulungi yenjogera eriko tukibakubira bulungi. Thank you so much for appreciating the work. Kizzamu nnyo amaanyi nga olina ekintu ky'okolera abantu nga bakulabawo. Bannange mwebale kutulabayo, mwebale nnyo kutulabawo kubanga mmwe abasigala nga mutuleeta ku mpewo. Singa mwali temutuwuliriza twalibadde tetuli ku mpewo ssaawa za leero. Yes, we are here to serve you guys. Tukola kulaba bajajjaffe okulaba nga tutuusa amaloboozi gye muli. Mbeebaza era ne nnyongera okusaba omutonzi atere bajajjaffe abo abalungi abaakola ne batabaala ne bawangula bongere okubasumululira amakubo mwe bazzukulu baabwe ennaku zino ababayaayaanira ababategedde. Oh my goodness, waliwo omuzzukulu ategeera jjajjaawe n'ogamba oyo mwagadde. Nasooka agula takisi eno n'agiteekako ki? N'agiteekako jjajja bam. N'alyoka agitonaatona bubendera buno obumanyi obwa green n'alyoka ateekako ekigira nga kikinyooka nga si ekizoosi era ekizoosi olumu babeera omwo nga bakikoma nga bo benyini ebanyooka nga bayonka. Banne mwagale nnyo bajjajjammwe kubanga famire eyo yatamu. Waaw, twesiimye okubeera nammwe nateera. Nalongo oli otya? nkagambe mbukinga bwondaba ndi bulungi. Nalongo is doing fine. Ondabirawo n'omanya nti I'm doing fine. You know me. Tontegeera nga I know. ate Salongo waba wali olowooza nyinza bba ntya munnange. Ye lwaki oba embooza nga tuzze ku mpewo? Ask me later. Agambye mubuuze dda. Onaagira bonze. Lwaki tetwogera ku byama bya Lubaale? Tukyali ku nsonga y'ekyama kya Lubaale, ekyama ky'empewo. Nze kyesaagala be baana bato okukaluubirizibwa obulamu ebyenkomeredde. Naddala ku kigambo Lubaale. Saagala omuntu ono agambe nti ekyantwala okusaddaka omuntu nti I ran out of options. No, there's no running out of options. Tuteekeddwa okuba nga tulina kye tusobola okukola at all times nga kiri within the jurisdictions bwe bakyogera. Tandise okukozesa olulimi lwa bannamateeka. Nga within the territory bwekityo ndowooza bwe kiri nga kiri mu matwale ga Lubaale waffe ng'empewo zaffe mu culture kwegamba nga kyakumenya mateeka. Owulidde? Saagala ogende ogule ekiyembeyembe kijje kikufuukire ezzike kitandike okusaddaaka abaana ate abaana b'okolerera batuuke okufuna by'obakoleredde ng'ate bonna baafa baggwawo. Tekikola makulu, so njagala kubalaga nti ebintu bino si bizibu nga bwe byogerwako ng'abantu bwe babigezza. Kubanga at the end of the day empewo kye zitwagalako is recognition. You have to recognize them. Kyekyoka. You have to recognize them. You have to trust them. You trust that they'll see you through. Trust the process. Trust everything. Olyoke olaba ate ebintu bwe bitambula. So twalaba luli nga tulaba jjajjaffe Eddungu, ne tulaba bwe tusogola omubisi. Olwaleero njagala tulabe ki ekirala kye tusobola okukola
kale mu biseera nga mu butuufu twetaaga bajjajja babeeko kye batukolera. Ekibampesa obuntu buno mu bungi is mubeere nga you don't run out of options all the time. Oba ogamba nsobola okukola kino, nsobola okukola kino, ndabye kino, nsobola okukola kino, nenjogera ne bajjajja. Kale sisuubira nti kya bulogo nti oba kya sitaani okubeera nga weerwanako. You're not hurting anyone. Tulabye wali oyokyeza ennyama yo. Are you hurting anyone? Ne tulaba wali osogodde omubisi gwo okuggyako ng'embidde ogibbye naye oba togibbye. Are you hurting anyone? No, you're not hurting anyone at all. So olwaleero njagala tulabe kiki ekirala omuntu ky'asobola okukola. Ne ŋŋamba kale abaana oba mbagambe ki ekinaabanguyira. Osobola okunywa ku taaba. Osobola okunywa ku taaba. Nalongo taaba. Ogambye taaba. Ng'okimanyi si buli omuntu adiringa ne taabagana. Biki ebitwala tugende. Okunywa taaba in case nga oli mu bwetaavu tekitegeeza nti oteekeddwa okuba nga omuteeka ku mimwa oba n'ofuna emmindi. No, taaba ono abantu bamunywa mu nnywa nnyingi. Ekyo kye njagala onnyonnyola abantu. Tumukozesezza tutya nga tetusobola ffe mukuma. Abayina emmindi. Pipe. Yeah, let's call it a pipe. Abantu tebaagala kigambo mmindi. Abayina pipe. Yeah, kapayipo ko. Ng'olina kapayipo ko naddala buno bwe baakola mu nsize wabweru. Obwo buweta bwe buti okamanya. Sikamanyi nnyo. Yeah, so ng'olina kapayipo ko osobola okuteekamu kataaba ako n'okanywako n'okoowoola. Twagamba nti kataaba ak'ensonga nakasomesaako bwe tukakozesa. Yeah. I remember nakolayo akatambi akakwata ku pipe. You can search emmindi. Nakayita mmindi. Very local. Yeah. Olaba omuntu agenda n'agamba mulaba atunulanga emmindi. Kale emmindi kyaba olaba ekyo kisinziira. Omanyi ebintu bino ebimu bye batuvuma nso. Tunulanga akaduka k'obuwangwa. Kisinziira kati bwe tuba nga tuliwo kkomye buli omu agenda kukapasiivinga okusinziira ku kye yali alabyeko. Bw'oba walaba akayumba k'obuwangwa ebwayise mu Owino, Entebbe, Buganda Road, manya waliwo abantu abalina craft. So buli omu agenda kipasiivinga bubwe. Kati eyalaba ey'oku Buganda Road akigamba, oh, Bambi, she's amazing. She looks like that craft shop. Bambi. I can see a lot of jewelry. Ekigambo bakiyise kabuwangwa. Stop it now. Perception matters. Buli omu kye yali alabyeko. So bw'ogamba omuntu nti olinga emmindi ajja kujjukira emmindi ki gye yali alabye. Bw'aba yakalaba nga kaamogoka kyo kirala. Bw'aba yakalaba nga kasigalako oluseke baalulumaluma ekyo kirala. Bw'aba yakalaba nga kali mu kibbo wali bakatunda nakyo kirala. Bw'aba alaba ya mutwe mwenda nakyo kirala. Then asobola n'okujjukirirako gwe yalaba akayina awo ne binyuma. Otherwise sisuubira nti kirimu embeera embi yonna. Naye ng'emmindi zino zitera okuattractinga emizimu. Emizimu gino bingi nti baali bantu giba n'obusobozi obulaba ebyo bifo bye tutakola ki bye tutalaba. It's not like nti they have so much authority nti basobola okuauthorizinga ekintu ne bakikukolera, but then baba basobola okukuwabula ku nsonga ezitali zimu. Mpozzi bwe baba bazadde basobola okukuteerayo ekigambo. Olinaga mwana wange mumuyambe. Banaye mumulaba afubye naki ng'akikoze. Olaba omwana oyo teyamanyira bintu bya kusiiba njala. Naye olaba Bambi agumye n'agisiiba. Musana ng'akuma ekyoto. Bajjajja mumuyambe. So ne gikubira amavi kubanga at the end of the day jjo gimanyi naani ow'okontakitinga gwe kyotomanyi bulungi. Gwa aw'okumusanga gwe kyotomanyi bulungi. Kujjako nga tegwali gwa nsonga naye guba gwa nsonga. Guba ne connections era guba kusobola okutegeera empenda. Butera okubeera ne WhatsApp groups nga nnyingi. Tegubonaabona nnyo. Kale mu ngeri eyo guba kusobola okuyamba. Kale nno abantu ab'enjawulo tusobola okufuuwa ku taaba oyo
taaba tugambye tusobola omufuuyira kabindi eri abo abanywa ka pipe, then eri abo tanywa ka pipe nga bo banywa misokoto. Naalongo ali alabyeko ku misokoto. N'ekigambo kyennyini sikiwoleranga. Okay, you get this taaba leaf, then no breaking up taaba, then no folding. Buli sagala kuyigiriza bintu bino kubanga I don't think You're worried that I might do what? You might want to try them out. Ate mbadde manyi tuli okusomesa, wamala osomesa muno ebintu babiteeke mu nkola, si kye tukubiriza. Not everyone has to do that. Okay. Yeah. Kati olaba omusokoto. Kati nzigiriza omusokoto ndabe. Omusokoto osobola okuguzinga mu kikola kya taaba, osobola okuguzinga mu kipapula, osobola okuguzinga mu ssanja. Naye nga bagweta musokoto. Yeah. Oba ekyo ekigambo gwe yakiteera. Banaye mumbuulire ddala ddala wamaze ekitandiseewo ekigambo ekyo ky'omusokoto. Ng'olina ebigambo byo, olina ebigambo byo. Kirudde nga nkiwulira ekyo eky'omusokoto. Yeah, gye kiri. I'm not cooking words, sifumba bigambo wano. Ate oli mutuufu, you're not boiling words. Kaakati bw'oba nga tosobola kufuuwa taaba osobola okumunyokeza. Like n'ofuna akajjo kano oba koota musambwa. And you ng'okozesezza oluganda lwetutakkiriza. This taaba. Okunyokeza. Ogambye oba tosobola kufuuwa taaba. Ninze nawe tukimanyi ekigambo ekyo si bwe tugamba. Bw'oba tosobola kukommonta taaba. Oba kukoma payo. Oba kukuma pipe. Oba ko, yes. Osobola kuba oyinza ogamba omuntu nti okufuuwa omusokoto. ojja gamba omuntu nti bafuuwa taaba agiteekemu. Excuse wama my wabireeta. Kyenkugamba abula tuyongereyo mu maaso kubanga nkiraba what you're trying to do. Osobola okunyokeza taaba ono n'omuteeka ku kajjo, n'oteekako amanda, n'oteekako obutaaba bwo, n'oyogera. That is, if you can't smoke it. Yeah. If you can't smoke it, then you... Kale nno, taaba ono tusobola omwongeramu ebinono ne tumusiigako akazigo akaganda. Ne tubasaba bakama baffe batugondezeemu mu mbeera. Kale bwe tuba tukola taaba ono tulaamiriza ne tugamba nti olwo taaba taabuukanya. Njagala ataabuukanye embeera bw'eti ezze entambulirako. Ataabuukanye embeera y'obwavu, embeera y'olutwe, embeera y'obutaagalwa, embeera y'obutasasulwa, ey'obutakula. Ayi bakama bange mundaba wano, mazima ndi munyiikivu mu nsonga zammwe. Naye okuva lwe nagguddewo ku makya ntuuse kuzibya nga sirabye akyama mu dduuka lyange. Bajjajjange nazza bwaki? Nkimanyi kyekyo simmwe mukinkola, naye njagala na kyonna kikiri kitaabuukane ng'ogwa taaba buno, kigende wala ng'omukka ogwo gye gunaakoma gye kiba kikoma. Kale taaba ono asindiikiriza mu mbeera eyo bw'etyo, akolebwa essaawa 8 ogw'emisana oba ogw'ekiro, era ye tasiigibwako kazigo. Kati ate ono asaba emikisa n'okubeera obulungi, ye tugamba nti ayi bakama bange ono taaba tabaganya, saba kutabagana n'emikisa gyange, tabaganya ne bakasitoma, tabaganya n'ebyange byonna ebirungi. Ayi bakama bange nsaba buli kyayagala okutabagana nakyo, era emindi bw'etyo ekolebwa essaawa 9 ogw'emisana oba ogw'ekiro. Eriyo agamba nti bannange nze budde obwo nga buba buzibu, ssaawa 9 ogw'emisana mbeera ku mulimu, ate 9 ogw'ekiro ewaffe mba siina bwe nkola ki? Mba siina bwe nsukka nti oba nkume amanda nsobole okuba nga ntuukiriza ensonga eyo. Bajjajja nkoze ntya? Nedda, osobola okukikola n'omanya nti eno ewereekereza ogikola akawungeezi awo wakati w'amakyusa, obudde buva mu misana kati budda mu kiro, awo okolere omukolo ogwo oguwereekereza
n'omanya nti ate ku makya nga busaasaana ate n'okola ey'omukisa. Kale bw'otyo n'okinyiikirira kubanga addiŋŋana amawolu yagajjamu omukkuto. Okiddiŋŋana n'ossaayo n'ebirowoozo. Olaba bagenda ne bagamba nti abakazi abafuuwa emmindi, abafuuwa ttaaba, abakomoota ttaaba, abo abakuma payipe nti balina zino actions ze bakola ne basongasonga ne bakonakona ku bisambi. No, nze I think ekyo bakikola just kubeera mu point like to keep focused. Babeere focused nga bali ku mulamwa. Kimujjukizanga nti owaayo oli ku mmindi tuli ku mmindi togenda ku birala like n'abeera focused. N'olyoka olaba ng'omwana awummuza naddala nga mugamba komota taabana abanja naddala ng'ayita bbaawe. nti bw'aba ayita bbaawe ate takubaawo. Nalongo lwaki tetweyongerayo mu maaso? Okay, so ne tuba nga tusobola okutuukiriza ensonga eno. Kasubira nti mubitegedde bulungi. Nalongo babitegedde bulungi? Babitegedde kubanga ebiseera ebisinga ababa batategedde ensonga bagibuuzaako mu comments, ate bannaffe ababa bagitegedde ate era batera commentinga ne batwebaza ne bagamba nti ekituufu kiri nti mwebale kusomesa. Bane temujjanga okwo, keep on doing that. Era mbasuubiza abayizi abalungi abaakulemberanga mu bibiina babaagako ebirabo bye babawa. Kati gwe weebuuze onaaba oli active ewa divine kiki kye tugenda okukolera? Of course tujja kubaako kye tukolera. Omanyi ffe abaana baffe abalungi tubangako bye tubakolera. Era tujja kutegeeza nti we have one surprise for you. Era ojja kuba oli awo ng'etuuse and you get this message ekugamba nti evudde mu bannaalongo. Okay, bane tukitegeeza nti ejja kuba yaku ssimu. Sagala omuntu abeerawo nga atunuulira ssimu ye alinda message. Excuse me. Sagala muntu abeerawo nga alinda message ku ssimu ye. Tujja kujja tukukyalireko. Wanje nyabo. Tukuwe omukisa. Newaana batonyookeza kintu kyonna sagala obasuubizi bye batagenda kugira. Ebyokukyala byo sigenda bibakakasa ne what I'm certain about nti ojja kufuna ekyenjawulo. Si kukyala nti azintu situke wano tugende. Nalongo manyo ebyatuleeta mu byaki. Oyagala balowooze mbu ki? Badde naakakomawo naawe. I'm just exhausted. For the recent days okiraba tubadde buli dakiika wano na wale. No. Of course tetugenda kusitukirawo. Okay. Omuntu gwe tugenda okuwa ekirabo it will be end of year. Okay. Ate omanyi end of year nawe tubeera busy. Gwe kyokola buli lwobanga. But I'm writing my list. Amanya ngayina ngenda nyongerako nti ono star. Waliwo abalina stars 5, waliwo abalina stars 2. Baby wa divine sigenda kubulira stars zoyina. Ngenda mbateekako stars. So wetunaatuukira mu waliwo Shakira nanteza mujumbize. Then there is Kasenyaku. Then there is Michael. It's a name. SK Mike, I think. Something like that. Then there is Kantuntu, Steven, I think. Banayi mwenna tubaagala nnyo. N'abalala bangi waliwo bulungi Rose. Bonna babeerako ku mukutu. Mwakomerako mukutu. Lumu tujja bakolera program nga tusoma busomi bali okwo. N'ennamba gy'okwata, namba 1, namba 2, namba 3. Okusinziira ku how often you attend classes. Then tujja kukola n'akatambi akalala nga ka bibuuzo. Like you do papers, mwanukule, tumakinge, tumanye ebintu bino ani akyasinze obitegeera. Tulyoke tumulabise. Tumwenrolling. Tulyoke tumuteekeyo mu bajjajja tumugambe. Bajjajja. Omwaka guno nga tusomesa gundi ne gundi. Babadde banyiikivu. Omwana wattu mutunule mu nsonga. Babitegedde. Si kyokka tusaba
mubatunulemu bannange mubeeko kye mubakolera ekyenjawulo. I think ekyo kyetusinga kyetujja okukola. Otherwise tubaagala nnyo era tubasabira omutonzi abasaasire n'abali obulungi ayongere obbakuumira mu kubeera obulungi era nammwe mufune ekisa mukwate ku bannammwe ku mukono. Nnyabo tukutumiddeko mukyala Nansumbwe, gyebale gyonna gy'otuusaako engalo. Weewaawo. Akome na mpeera.